Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri buli mwaka okubaka abantu abeetaaga badduukirira mu ngeri y'ebyokulya n'ebintu ebirala era ng'omulundi guno aba Uganda Foundation for the Blind ekireka beebalidde empanga mu nteekateeka eno nga bayita mu Gifted Hands Network omutanda abadduukiridde n'ebintu okubayambako mu kiseera kino ekisoomooza. Ssenkaayi Omukwanaganya w'emirimu mu kitongole ekya Ssaabasajja Kabaka ekya Enkuluze yakulembeddemu okuva mu kitongole kino okubibatuusaako gye bali. Bano baliko obulemu obw'enjawulo omuli abazibe b'amaaso, Abantu, obulemu obulabwa n'abo abatawulira. Nti omuntu asobola okuba nga alina obuzibe bw'amaaso nga tasobola kundaba naye ate amaaso ge ag'omwoyo gaba gandaba era gaba gampulira. Abantu bangi, waliwo omuvubuka omulala ali Australia bamuyita Nick Vujicic, yazaalibwa talina mikono na magulu, wabula wano wansi ku kiwato wano waliwo akantu kalinga katono kalinga ekigere, talina magulu talina mikono, naye yasobola okusoma n'atuuka ku ssettendekero, awuga, azannya golf, yawasa mukyala we. Mukyalo we talina bulemu yadde. Agamba nti kano kokka Katonda ke yamuteekako kano ke kasinga okukola emirimu gyonna kubanga ne bw'aba awuga ke kakola. Yagula peya y'engatto agitereka mu drop ye, akkiriza nti olunaku lulikya ng'asobola okwambala ki. Akiwulidde n'akiraba asobola okukisaagiramu. N'eryo lye tuyita essuubi eddamu erisigala nga litambuza omuntu ng'asobola okutambula. Njagala kusaba mmwe abaliko obulemu mu nsi omuntu kyaba kiva mu kusalawo kwe. Ssenkaayi bano abasabye okwerinda ebirwadde nga mukenenya ng'oggyeko ssennyiga korona atawaanyizza ennyo ensi yonna era wano wasinzidde n'akunga n'abasajja okwewala okukozesa omukisa gw'abantu bano kubanga tebalaba okubakozesa ate ne babaleka mu kubonaabona. Nze ndowooza nti tulekeraawo okukozesa omukisa omubi. Bw'oba osazeewo okubeera ne munno, mwagale, obeere naye, omulabirire, n'abaana baazadde. Bw'oba olina obuvunaanyizibwa bukolere ddala nga bw'osalawo okuyingira mu bikolwa bwe byolowooza nti bikuwaaki essanyu. Tubasaba okwekuuma akawuka akamukenenya. Beene Enkuluze, omu ku bakulembera abantu bano, agamba nti balina abaana abaagala okukwasizaako mu nsonga z'okusoma. Twaba tugenda gusoma tituyine school fees oba tituyine support y'okudusupportinga. Tuyina abeetaaga kugenda ku university, kati omuntu n'afiirwa chance eyo y'okusoma ate nga badde ayine amagezi. Awo n'atandika kwekubagiza beebo b'owulira ngo bakoze ki, baamiza eddagala nibetta. Mu mirembe gye tugenda mu maaso eyo n'atunda paani ajja kubanga yasomako nga tagenda tunda paani. Beetaagayo bu project obutonotono obusobola okubakiipinga baleme okubeera nti buli kaseera babeera baayuuya. Bano bagamba nti ku kusoomoozebwa kwe balina ng'abaliko obulemu ate kweyongerako ekirwadde kya ssennyiga korona olwo ne gujja bagira, kyokka abakulembeze baabwe bagamba nti tebabalekeredde. Andrew Mukose okuva mu kitongole ekya Gifted Hands Network, Ssaabasajja mwe yayise okudduukirira bano, agamba nti baliko kaweefube gwe batandise ow'okulaba ng'abantu bano abatalaba babayigiriza okukebera kookolo kubanga bo balina sense oba olyawo ey'enjawulo. Tulina ekiruubi ekyo kuyigiriza bamuzibe okubeera nga basobola okukebeza ki kookolo w'amabeere kuba omuntu atalaba alina sense of touch eri ey'enjawulo. Wano we basinzidde ne basaba okubayambako ku bannakigwanyizi abaagala okubabbako ettaka kwe bali, abaatuuka n'okukuba amadirisa okugaasa mu mayumba mwe basula. Era ndowooza ebizimbe mu biraba abantu bajja wano nga baagala okubagobawo ne bakimenya ne bamenyaamenya era bazaamu amadirisa mazzi n'enzigi. Okusinziira ku kansala atwala ekitundu kino mu munisipaali y'Ekira, Mubaraka Wagubi, abantu bano abaliko obulemu bawerera ddala 805 mu kitundu kino ekya Kira era agamba nti obwetaavu bukyali bungi nga baagala n'okuweebwa emirimu era kwe kusaba abantu bakomye okubanyuma kubanga bangi baasoma. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina ageesigika.